Aina ebintu byatambuza nti Maama Alima amuloga. Kati olwaleero nsaba nkubuulira omusajja oyo nga bw'omulaba afaanana. Ffe abasajja abakulu twalaba ku Fire Bongole Lutaaya. Fire Bongole Lutaaya yalwala obulwadde bwa siriimu. Fire Bongole Lutaaya bw'alwala obulwadde bwa siriimu, abantu batandika okubijweteka nti bamusindikidde amayembe, batandise okumuloga until when lwakuba yali mu nsi eziri civilized kale okusingako ensi endala. Ne bamugamba wazzeewo obulwadde bwaki. Bw'olaba symptoms za mukunja olabirawo nti alina genda mu ddwaliro okwekebeza. Waba talina mpox alina siriimu. Ate omuntu yenna mukunja gwe mbagamba, kyembagamba nti omuntu yenna ogenda okwekebeza obulwadde bwa siriimu. Siriimu abantu bonna balwadde, ensi yonna ndwadde. Naye tosobola kulabira muntu nti ogenda mulaba mu kifaananyi, genda weekebeze. Olwaleero kino ekintu kyolaba ekya Maama Alima nti ayagala kugamba Maama Alima, simanya Alima amuloga, simanya biki. Maama Alima tayinza nakuddamu mukunja. In fact, era eno message njagala egenda eri Maama Alima, togeza n'otunula mu kamera nti oddamu omukunja atasera. Ate era kino nkikubiriza mwenna abaana, abawala n'abalenzi abeetaaga content. Olaba abantu bamu, oli ayagala content n'omusanga nga alidde nagisi, oli n'ayagala content n'omusanga nga yeebagaza omuntu omulwadde. Oba okitegeera? Kati bw'otunuulira mukunja symptoms z'alina, waba talina mpox yajja waali bw'okwata omuntu mu ngalo abutula. Abasajja akutulako n'obusajja, abakyala akubutula wenna n'obanga n'okutambula tokyatambula. Advice gye muwa ng'akyali mu bino ebyokuddamu bino, agende yeekebeze. Bwe yeezuula nti mulwadde atandika okunywa eddagala. Abantu abalwadde weebali tetubaboola, banywa eddagala. Okuddawo nti Maama gundi yamuloga, Maama Alima yamuloga, ebyo byapa. Ayagala bwakazi kulaba omukulembeze mukozeewo ky'okuyamba mukunja ne munne. Kati nze Shimba yagwa n'eddalu. Olunaku olwaleero nze kyenkoze leero mpise Maama Alima. Tubadde mu meeting, mpitiddeko n'abakyala Sophie Gombya, abakyala babadde abakyala nga 15 nga nze ow'ebyempisa mu NMF ne muyita ne mugamba Maama, saagala nzire mukuwulira, saagala nkulabe mu kamera ng'oddamu mukunja ekigambo n'ekimu. Ngenda kunoonya mukunja face to face, mugambe mukunja genda bakebere. In fact bw'aba talina ssente zimutwala mu ddwaliro, amulwedde omutwala mu ddwaliro bamukebere. Bwe banaamala okumukebera ne bakizuula nti mulamu ddala, nti mulamu no okuloga. Kati gwe wali olabyeyo mu kooti gye baga nti basala omusango gw'amayembe oba basala omusango gw'emmandwa. Okuloga ffe tumanyi bino nti kuloga. Naye mu mbeera eyo nze nsaba mukunja agende yeekebeze. Nze ndirwedde omutwala mu ddwaliro bagende bamukebere. Bwe tumusanga nga mulamu then tukole ekirala. Mukunja amanyi n'okubokola amawulire. Buli lwaba omwavu ng'ajja afaanana bulala. Nti kyenkugambye nti alina okuba alina mpox oba nga alina siriimu. No, olwaleero omuntu yenna celebrity life omuntu yenna nga mubazi w'amawulire, mukunja kubadde amanyi okubala amawulire. Yatunudde yakomawa era akomerawo wa. Lwaki takomyewo na Queen Shiba n'agamba nti keyesibe ku Maama Alima? Ayagala just kola bukozi mawulire, naye nga amawulire ge baagala okukola gatanishinga amanya g'abantu abamu, so kyakola kikyamu. Bitemu okugamba omuntu nti mulwadde bw'atalina kiba kibi nnyo, ate gwe toli musawo osinza ku kyogamba omuntu ng'okusinza kuolaba nti nze nkugambye agende mu ddwaliro yeekebeze. Agende mu ddwaliro yeekebeze. Symptoms z'alina ayinza okuba nga mulwadde wa siriimu oba nga mulwadde wa mpox. Kyenkugambye siri musawo nti mukebedde nenkugamba nti ki, wabula kyenkugambye kyekyo. Watyanga yasose kwekebeza nakikakasa nti si mulwadde wa siriimu atuwe results buli bulamu bwe. No, kati olwaleero kati gamba oyo mukunja singa Maama Alima akeera enkya asobola omugulako omusango ogw'okwonoona erinnya lye in public.
n'amugamba ndaga eddogo kyekiki tasobola kikola tasobola muweenenga ali ku linnya lya mukazi lyakoledde emyaka Maama Halima ngambye awo erinnya lyalikoledde over 50 years naye kati n'otunuulira omwana ng'oyo ng'atandika okwogera ebintu okusisinkana kyasinga okusaba omukunja no nze kyensinga okwagala kiri ekintu kimu mukunja asooke agende yeekebera obulwadde bwa sirimu akebere n'obulwadde bwa ampox bw'anaamaliriza ekyo nze kennyini nkyeyamye nja mukwata mutwale paka wa Maama Halima kubeera njagala munoonya nze nkulira empisa mu federation y'abayimbi era olwaleero mu kapasite yange siri muntu nnyo w'amaanyi n'olwaleero muyise nenjogera naye Maama Halima na bwe maze okwogera naye ne muwa advice nganze ne mugamba nti maama togenda mu kamera n'emu n'otandika okukola ki okwogera ne mukunja kubanga ebigambo byayogera tabinaako mutwe n'amagulu byayogera bikyamu ate nze nkimanyi nti obulwadde busuula omuntu eddalu era busuula n'omuntu akalogojjo ate nze kyembagamba abantu bali ku ddagala tuli ku ddagala bantu bamira eddagala ate ne babeera balamu nnyo oba kitegeera omuvubuka yenna oba omuntu yenna bw'olaba ng'olina symptoms genda weekebere ate bwe weekebera nnywa eddagala bw'omala okunywa eddagala ogenda kuddawo bulungi abaana bo baweerere buli kimu okitambuze bulungi bw'onaagaana okunywa eddagala ogenda tandika ogwa eddalu ogwakalogojjo ogenda okulaba ng'olusize n'obulamu bwofu naye omukunja temumuyambye ye kyasaba agamba amamiti ga Maama Halima mumwegayire mugamba amusonyiwe amusonyiwe ki eddembe yamukola ye yagenze neyekebeza nga talina mpox gw'ogamba n'agamba ekiro afuna ebintu ebimukuba emiggo nebimutuga n'omutuga kati olwaleero nze ng'omusajja agenda okuba MP w'abantu saagala kwogera ku kigambo meyase mbu yagambye njagala mundaga ebbaluwa ng'azigyeeyo naŋŋamba nva kwekebeza mpox simuyina sirimu simuyina wallahi kino kirayira nga ndi mu kamera nja kutambula nzirira omukunja mugatte ne Maama Halima we baba nti waaliwo ensobi yonna eyaliwo ate era ensobi gye nkugamba ze kyensobera oyo omwana yasooka n'okusobya Maama Halima okimanyi nti omwana oyo yakwatako lumu emmotoka etaalina ya Maama Halima n'agamba nti n'emmotoka ya Maama Halima simanya ndikutesima biki oba kitegeera emmotoka teyaliiye byonna mbimubuuzizza tutudde mu meeting ne Maama Halima over 3 hours ng'ali ne muwala we Rachel ne mugamba maama toyogera kigambo na kimu ebyamukunja bireke tegeza kubalemeseza interview ya Maama Halima kati no sikubalemesa interview ne sometimes we give respects kuba legendalists baffe ba legendary baffe abo tubawa ekitiibwa be bantu abakulu betusigazza abasobola okwadvisinga abayimbi generation eneriko kati omuntu bwamuddako mu bintu ebiri chip wekyo kiba kintu kikyamu era kiba kintu kibi